Ebibala ebitunuuliddwa okuva mu musomo ogututta obulindo bw'ensimbi mulimu okukulembera obulungi amasomero olwo n'abaana abagasomeramu babeemu omulamwa. The level of competence of the students from our schools is a direct function of the level of competence of those who are teaching them. So we have a direct correlation, and we know that this is also coming at a time when here in Uganda, as well as in East Africa generally, we are really looking at the next 10 years of really quite powerful and breathtaking growth in the region. Abasomesa abayise mu musomo guno batubuulidde nti bye bafunyeemu njolo era ne bawa ne bannaabwe amagezi. One gets an opportunity to take up this course. They should not miss it. They should just grab it and get through and get it done. Ministry y'ebyenjigiriza naye erabudde abasomesa nti abanaava ku mulamwa bubakeeredde. Similarly, I should not expect failures to account, failures to budget and that, lack of planning. Nobody should have an excuse for not having a strategic plan in a school, having gone through this rigorous planning exercise. Ababadde basomesa abasomesa bawanjagidde aba banka y'ensi yonna ne Aga University nti bongere okusiga ensimbi ne mu basomesa abalala. This was only for universal secondary education. We are in discussions with the ministry to find out what else can we do, especially for the private schools or non-use schools that were not part of this program. Ministry y'ebyenjigiriza egamba nti abatadde ensimbi mu kusomesa abasomesa bakoze kikulu okusitula omutindo gw'abantu bonna si mu Uganda yokka wabula n'amawanga ag'omuliraano.